ayogera yenze Musumba Roy Kasozi nga nsomba ekkanisa ya Rock Ministries Church yakusiika ate nga nyimiridde mu kiti ng'abadde omu ku babosi ba Skills kubanga abantu abasinga Skills bamumanyira ku studio gye bayita Roy Studios. Abayimbi abasinga betuli nabo wano. Olunaku lwe nasooka okuwulira emirimu gya Skills yali alina omuvubuka gw'akoledde oluyimba ku kyalo baali bamuyita Steve Cute. Nagamba waliwo gayi gwe twakoze naye oluyimba badde nsaba owulirizeemu nanzanyiramu mu luyimba oluyimba nendwagala naye baali babikoledde waka. Namugamba mukulu ono akola bulungi singa afuna studio ennungi ekitono kye kisobola okuvaamu ekintu eky'amaanyi. Wayitawo ennaku nga 2 mba ndi ku mulimu ngenda okulaba Skills nalaba omusajja omuwanvu wakuma eri ajja atambula bw'ati nembuuza nti oyo yaani nti oyo ye muvubuka eyakoze oluyimba luli. Yali musajja mukakkamu ne tukwatagana omukulu oyo asobola okubategeeza one of the brothers because yajjanga ku studio namukyalira. We literally became family. Twalinganga baluganda. Brother Kent, Roger Kent simanyi wawooli. Roger Kent ono twabeeranga ba Michael Zeroni nga tubeerawo ne tukola music ne tutuulawo kashedi ne mulya bi Rolex byammwe munanansi. Eri musajja nga ayagala nnyo omunanansi ne ka Rolex ako nga kwegamba tubeera mu bulamu mu bbanga ttono nnyo. Skills abadde muntu ayagala okuyiga takoma kuyiga buli kiseera ng'ekitone kyakyongerako nga mugenda ekiro okwebaka. Skills ng'asigala atunula bw'ati n'agenda ku YouTube n'ayiga n'adownloading ebintu mu period ya myezi nga 2-3 gye yamala ku studio yali amaze okucraftinga art we ng'asobola okukolera oluyimba omuyimbi yenna era mu budakiika twatandika olaba abayimbi be twali tetusuubira nti basobola n'okuyingirako mu studio baffe. Tulina abayimbi be twali twegayirira bajje tubakolereko ku nnyimba nga baagaana naye olwa input y'omukulu ono gye yateeka mu studio production gwe yali afulumya twagenda olaba abayimbi be twali twegayirira nga baagaana okujja ne batandika okutunoonya kubanga omukulu ono yali avumbudde ekitone kye n'akikuza n'afuuka wa mugaso. Tumukubireko mu ngalo olw'ensonga eyo. Skills abadde muntu mukakkamu ate abadde muntu ayagala abantu. Omukulu ono asobola okunjulira. Skills yakolanga ssente twalinanga arrangement nga bw'akola ssente omuyimbi aleese ssente tuzigabanira wakati, haafu n'egenda mu studio haafu n'egenda ewa Skills producer project yabeera akozeeko. Naye ssente ze yakolanga ye yakwatanga balinganga bavubuka bameka. Wabeerangawo abavubuka abatera ogenda ku studio z'ennyimba, wabeerawo abavubuka ababeera waawo babanga bangi. Skills nga ssente z'akoze ku muyimbi azikwata n'alabirira abaana bano n'abagulira ekyokulya. Ono yatugaye jjo nti yamupangisiza ne rent n'amusasulira rent wa mwaka mulamba ng'abaliisa n'abasuza n'abanywesa ku haafu entini gyali akoze eki. So abadde muntu ateefaako yekka ateekulaakulanya yekka naye afuba okulaba ng'akwata ku balala. Tukikubireko Katonda mu ngalo ekyo. Skills abadde musajja ayagala Katonda era kyatugumiza titubadde tumanyi nti omutima gwe era obulamu bwe yabukwasa Yesu Kristo. Kubanza ngenda okujja okumumanya yali akuba nnanga mu kkanisa eri awo Kyanja bagiyita Mountain Movers webale. Ekkanisa ya Mountain Movers we tusisinkana mwe yali akubira ennanga era from there negaye yamuleeta ku studio yamulaba mu Mountain Movers yali mukubi wa nnanga era abadde mukkiriza wa Yesu Kristo era nyina buli kakakafu nti bamalayika bamwaniriza mu ssanyu tukkiriza nti ali mu kifo ekirungi. So no naawe ali wano nga towanga bulamu bw'eri Yesu Kristo. Bino ebyensi byonna biyita ebituuka oba okoze erinnya oba tokoze erinnya naye omwoyo gwo kyekikulu. Omwoyo gwo bwe guva wano gulagawa. Obanga oli wano nga towanga bulamu bwo Yesu Kristo nsaba okola okusalawo okulungi olunaku lwaleero otegere nti olunaku bwe luti kubanga ffenna lugenda kumala lujje lugenda tutuukako oba oyagala oba toyagala oba oliro olina amaanyi. Skills abadde mulamu bagambye olunaku okwosa ejjo yali mu studio ng'akola
n'ebintu byabaawo speed essaawa ya leero taliiwo, tetusobola kumulabako. So safeguard your life. Leka omwoyo gwo gutwale nga kikulu okusinga omubiri guno, kubanga omubiri guvunda ne guggwawo. Bw'ali wano nga tomanyi kifo ky'omwoyo gwo we guli, njagala okkirize mu Yesu Kristo, kubanga yekka yakuwa garanti ey'obulamu obutaggwaawo. Badde muntu agezesa ebintu ng'asobola ogamba njagala nkole oluyimba nga luli mu kiiki yokka noga tekisoboka, ye ng'akigezesa. Nga walaba abalala bonna bakola ekintu bwe kiti, ye ng'ayagala alowooze outside the box, abeeko ekintu ekirala kyakola. Era production we obadde ye muntu gobadde tosobola gamba nti ebivuga bye bisoundinga ng'ebivuga by'omuntu ono. Skills ekikye kibadde kikye nga ye kikye kya skills, abadde authentic, abadde original. Era ekyo kye kimuyambye n'okustandinga out, cause touch ye ebadde ye yeka nga tosobola gikopa, tosobola giyimitatinga. So tukyebaliza Katonda, tukwebaza Katonda olw'amagezi g'amuwadde n'obulamu bw'amuwadde okubanga asobola okugasa music industry ne famire ye n'abantu ab'enjawulo. Eggwanga lya Uganda lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi, omuntu ali gifted. Katonda yali yamuwa ekirabo ekirungi era akikozesezza bulungi. Abadde alabirira abantu, Roger asobola okuganza natuuka nze mwennyini nengoba abavubuka abaabeeranga ku studio ne mbagamba muveewo. Kulwaki? Natuuka ne ngamba oba obulamu bw'omuvubuka ono tebusobole kwekulaakulanya olw'abantu abangi abakoze eki, nga ndaba agaba nnyo, ayagala nnyo, abafaako nnyo, kyali kirungi. Naye ne ntuuka ne ngamba bannange oba kisusse n'okusukka, ye teyeekulaakulanye. Nze mwennyini ne mbagamba bannange mugende mufuneyo ebyokukola, nammwe mugende munoonye ku ssente, mugende bugire, mugende mutetenkanye, cause abadde omutima gwe mugufu nga mugazi. Omuntu gwe bagamba nti alina omutima gwe munene oba omutima omugagga, ng'afaayo okulabirira abantu abalala. Tutuuse okusaasira kwaffe eri famire, mikwano gye, abooluganda babadde akola nabo. Mpozi njagala okwebaza abayimbi mwenna abali mu kifo kino, abeesigisa skills projects zammwe, kubanga oluyimba lubeera lukulu nnyo ku muyimbi. Oli asula ekiro n'amala omwezi mulamba ng'awandiika music ono, abeera nga mwana wo nga wookera n'ozaala omwana. Naye njagala okwebaza abayimbi mwenna abaakwata waaka wammwe ne mwesigisa skills, kubanga producer ekimufuula ow'amaanyi be bayimbi b'okolera, ye music gw'oproducinga. So twebaze, njagala mutwegatteko, twebaza abayimbi bonna abali mu kifo kino nga tubakubirako mu ngalo ez'amaanyi, abawanga skills emirimu n'agikola, kubanga watali bayimbi producer singa tetumumanyi. Mpozi nebaza n'abaproducer abalala, tulina wano producer Vadi, tubadde ne producer n'omukulu Jepyo yakozesaako ku skills, ne studio owners, abantu abadde bannannyini studio nga musobola okugulawo studio zammwe ne mwaniriza omuvubuka ono n'ajja n'akola ku ssente, naye ate n'aweereza Katonda ng'akozesa ekitono ekyo. Tufiiriddwa mukwano gwaffe, tufiiriddwa omuntu ali talented. Ekituufu kizibu okuzzaawo omuntu ow'ekikula kye. Katonda atusaasire, atugumye, atuwe emirembe. Njagala mu in special okwebaza skills agenza okutuuka okufa ono ye Roger Kent, abadde mu studio ya Roger Kent. Okay. Okay. Babadde bakolera wamu studio ebadde ya skills. Naye omukulu ono yalwanye nnyo, Mukama waffe yeebazibwe. N'akola buli kyasobola, n'addusa skills mu ddwaliro, ne bamugamba mutwale, basoose Najjera, ne bamugye Najjera, ne bamuzza Mengo, ne bamugye Mengo, ne bamutwala ekiruddu. Yakoze buli kyasobola, n'abantu be yabadde nabo. Waliwo Dr. Julius oba wali? Dr. Julius. Okay, Dr. So twebaza Katonda olw'okubanga akoze buli kyabadde asobola. Entuuko ye yabadde etuuse, naye balwanye ne bakola buli kimu ekisoboka. Abamu ku ffe yatukubidde amasimu naye bagakuba kimu. Yagambye mu bantu bonna be yakubira muntu omu yekayeka ye yamukwata n'omukwata. Abamu ng'essimu baaziggyeko, abalala tebeebaka nazo.
naye balwanye okutaasa obulamu bw'omuvubuka ono, naye Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Mukama abagumye era abagumize ddala mu linnya lya Yesu Kristo. Nsaba omwoyo